Coming up on AC Media. Gamba zimagali nti batoweri brand zizonne eziri involved zonna z'amaanyi nze ng'omuntu nzikiriza nti buli omu alina kyasinga ku munne era nga nzikiriza buli omu asobola okuzannya obulungi ku lunaku luli okitegeera ensobi Sheebah gy'ayinza okukola kwe kujja n'obusungu tosobola lwana na busungu n'owangula olaba Sheebah mugenda ne bagamba alina hits nnyingi tiimu esobola okubeerawo awo ng'erina abazannyi bangi abalungi kooki n'alema okubalonda obulungi bateeka ku kisaawe ng'akozesezza oba olusi emotions gundi mwagala nnyo ogundi bwe muyita mpulira okitegeera kati Sheebah ennyimba z'alina ennungi ennyingi tagenda ziyimba zonna selection gy'anaakola yegenda osalawo oba aba ne she ennungi oba ki oba embi okitegeera. Coming up on AC Media, we inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulunda embuzi bazze okukuwonya obwavu anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu tebiri mu folofoto w'abazibye zaafudde oba zaabuze ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 753 24 noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. Anyway, tukyagera maaso tumaliriza n'emboozi esembayo ate nga nkulu nnyo kikyotegeeza nakuvana okusho mu byeyokolere wabala bebituusa mutandisa kale sayidi zivuddemu erimu entondo wiiki eyo twali ku press conference embwet biki byoyogera King Hasof ne Queen Kama ekutta omuliro bimu by the way tubatogerako wali emabega nga tugamba basajja bana bonna bakoze concert ne tazuulira nnyo tuli ku kiri fera tulamaso gona gali ku kiri era nga nakuzo mwezi 15 naye tujja kubeerayo yes ntwala 3 kana kayisaawo then emitwalo 10 VIP n'emmeeza kati genda okubeerako nga ffe wano mitwalo milioni 3 tugenda kukikuba akitegeera naye awo nawe tubirayo nanga tubyogedeko press conference motwalo budi ne mugimanya n'ebyaliyo byonna so ntandikira wa wanava kasiri Douglas press conference nagiraba okuba we yatandika one kansoke na Sheebah ddala yalaga that it's a battle. Yeah, it's a battle. The energy Sheebah it's a battle. Omwana oyo abikolanga. No, I'm not taking sides. Sheebah yalaga nti ddala okitwa kitadde mubayi n'atuuka kusajja bodaboda piki kwe yagira towandaba andize ya najja bikes kwe yagira alaga nti the star nga wono olaba katugambe ejja kuleeta little boss ku Diamond Platinum obateekawo figure zanjawulo olaba nti kitogezako Diamond Platinum yekomposinga kati wekyo kyabadde Diamond Platinum ne little boss ani yabadde little boss no program ogezi Sheebah olwatuuka yes oyo n'atuuka ne Cindy Munyoro munnange naye najja yes naye najja he ali very composed came very well in the car nga yerabidde nti battle ate mother yali akimya ekimu press conference ngendagerako kino kiyamba Cindy okujja kyayamba Sheebah nedda mukwano nedda ddia twagala kulya tetulana mwagala kimu kulya back to the topic Cindy naye nayingirawo kati wano firing question ba media personalities baaliwo bangi
buli muntu yaddamu ebibuuzo but nze Cindy yanziramu ebibuuzo bulungi jo teyabiddamu nga kuprovokinga kintu kino kisobole okubumbujja omuliro yakiddamu ne Douglas definitely maturity in a very mature way ne Douglas naye yali mu ludda lwe naye wamulaba yali maturity yali alina kubeera kuziza eziko amashuwa waba yetakibwa kasali yalikola banabayimba kadonkamu kuyagala okubeera ati ogambye takamalayo sina saidi tetugenda geraageranya abantu tejasinga ku munne we go on you understand tugeraageranya abantu ng'otulaba waliwo kyasinga ku munne kitegere wali oyagala n'omuntu afaananga Sheebah yabajja batulinga Sheebah anti bemba njagala ebyo tekyandimye naye wano waki omanyi kibanyumira buli muntu alina kyasinga kubanga omu asingako munne emirundi 10 buli muntu alina kyasinga ku munne aliwo asingako emirundi 10 abamuyaliwa tugende mu maaso but back ebibuuzo ebaali beebuuza oli yabiddamu in a very mature way onabiddamu in a very way yali ayagala yali enyumira abashiba Olix yali enyumira abashiba Olix naye nze ndaba iPhone holders nze ndaba kino ekintu Victoria egenda kifunamu ejja kukifunamu kinabeera very successful kuba abantu bakiexalatiza it will naye nsuubira Cindy will really work very good and Sheebah as well abana abamwagala because balina different audiences naye tukkiriziganye my part in short on this particular topic tukkiriziganye Cindy alina Sheebah yes I agree nina team kitegeera talent nabulabe mu bisapasinzaawo talent hits hard work and katolaba you see I agree oli ayogera obadde otya talent kuba hard work I agree ne talent omazize twagala kulya tuna kya will work out for me that's what I can say if you tell me we are balancing the equation okay ogenda kusembayo oluti n'obutoogerera kota no zolaba naba lwaki kasi enaddako ku nsonga no we are balancing yogera ko soko yogere gender balance niwe wali mukusoka tyabaddewo wakirabye sajja gwe nno naawe nfuukidde akayija mu ngato Sheebah ne Cindy ndi timu Sheebah ekituufu tukimanyi ekituufu tukimanyi mukimanyi aba timu Sheebah tukimanyi naye nga emugambe mbu ani Cindy yaddamu ebibuuzo nga yabiddamu just nze kale bweriifu yabiddamu nga omuntu omukulu nono yalina ensonga n'amubuuza nti yesi wampandikira oluyimba lwaki si yali hiti okitegeera ate n'abategesi bano oba bakozeemu ensobi lwaki bategese Sheebah gwe bagamba atamanyi kuyimba n'omuntu amanyi okuyimba Sheebah alina ensonga gyeyogedde enkulu nno ddala esi buli muntu ayigira ku mulimu gwenze baakera ku makya mamange n'anzaala ng'ebya YouTube sibimanyi nga simanyi bya makeup biyigidde ku nsi omuntu yenna asobola okuyiga ng'akola ekyo ekintu bagamba muwa practice muwa what okitegeera so Sheebah asobola okuba saawa zino tamanyi life nga bwe bagamba mbu atasobola naye Sheebah kati watuuse amanyi okuyimba kubanga omuntu alina ennyimba obanga omuntu alina ennyimba 15 nga golina simanyi 3 ate nze manyiko 2 oba manyiko 2 zokka which is okay tugende maaso so kati Cindy amanyi era amanyi okitegeera sina kwa kazinda tugende amanyi era amanyi mumanyiwe ndi timu mami kasi ono yasembayo ona kwogera nedda si bya side tukimanyanga si bya side nga tuze by'amazima bashibaholics bashitse on another level okitegeera ate basindalindako maleyo bakitadde ku property okitegeera this is egena beera rili ku battle okitegeera ani asinga okuyimba
Sheebah zibakeeza sikiwambu Sheebah asobola okukola live Cindy gyagenda okukola kuba kimanyi Cindy agenda kukola live okitegeera nkimanya nyina ennyimba ntono naye ennyimba ze olaba wadde bwe mugambidde mbu simanyi naye baddaage zino ese olaba nga 15 ogenda kwewunya nga abantu abasinga bannange sagala mukwate bubi naye abantu abasinga abalina maturity balina beera wa Cindy naye nako mmaleyo waayi wanga olaba amazima Cindy kyakola kale tetuganyi twaza battle kiringa nga wrestling oba mu bikonde olina okujja with that vibe okulagamba mugenda rwana you get but yandyekomyeko ng'omuntu okitegeera n'ateekamu ka maturity akatono no creativity gweyateekamu yali mungi creativity gweyateekamu yali mungi wama n'abasoko Sheebah bwe yava ku bata eyo we baali ku press conference gye baali ne bamukyazako ku TV ekigambo kye yayogera si kuba nti tiimu Sheebah naye bye yayogera nze binkwatako yagamba oyo munne ani Cindy ayinamu akamanyiro nga like ayogera nga mujerega ate buli muntu yenna teyeetaaga kujeregebwa nange naava okera ku macha ng'oyogera onjerega kati atoli neetagala